Mbalamusizzaako bassebo ne bannyabo yonna gye muwangaalidde. Mukama yeebala obbakuuma. Mukama tumwebaza kyatukuumye ffenna gye tuli. Leero ngenda kugabana nammwe ku birungi ebiri ku miti egimu. Amannya gange nze Rachel Aliddeki Babirye. Bannange Mukama tumwebaza nti by'atukolera bikulu. Yatuwa emiti. Mu miti egyo gye yatuwamu omuti oguyitibwa Omukuzanume. Omuti guno mu Buganda tuguyita Omukuzanume, ate mu bitundu ebirala baguyita muyuwa. Naye ng'omuti guno guliko ebirungi bingi era ngenda kugabana nammwe ebirungi ebyo. Nze Rachel Aliddeki Babirye +256 789 481193. Omuti gwe ngenda okugabana nammwe baguyita Mukuzanume mu Luganda, ate abava e Buddu baguyita muyuwa, abava e Busoga baguyita balwejera, abava mu Ankole baguyita mweha, abava mu Tooro baguyita musizambuzi, ate Abanyoro baguyita musizambuzi, Abatooro baguyita Muharami, naye ng'ate gusangibwa mu East Africa yonna. Kaakati bannaffe ab'olulimi Oluzungu ne baguyita pepper tree oba botanical name Warbugia, ne bagateeka ekigambo Ugandesis, ekyo ky'ekika ekiva wano ewaffe mu Uganda. Bannaffe Abazungu bwe baalinga bajja batambula baasanganga bajjajjaffe nga balina eddagala erimu lye bakozesa ery'amaanyi ennyo ku ndwadde ez'amaanyi ennyo. Ngambye omuti guno baguyita Mukuzanume. Ekigambo ekyo kifumiitirizeeko gw'Omuganda amanyi Oluganda owulire amakulu agali mu Mukuzanume. Kakati omuti guno gw'amaanyi nnyo. Bannaffe bwe baalaba nga bazze balaba tebavudde e Bulaaya, balaba abaddugavu wano bakaddugala balina ekikolo, omuti ogwo nga gwa bbeeyi era nga gukuumibwa butiribiri, kubanga gwavangako eddagala eriwonya endwadde nnyingi nnyo era nakati gukyawonya endwadde nnyingi nnyo. Bajjako ebikoola, ne bajjako ekikakampa, ne bajjako ensigo, ne baddayo nabyo. Baabitwalira omu botanist omukugu ennyo gwe bayita Warbugia Otto Heinrich, eyali yazaalibwa mu 1883 yafa mu 1907. Bwe baamutwalira n'atuuka mu laboratory n'atandika okwenkenneenya omuti guno, n'alaba nga gwalimu ebirungo bingi mu kikoola, mu kikakampa ky'omuti, mu nsigo, n'alaba nga mulimu pharmacological effects which are antibacterial, antifungal, antimicrobacterial, antioxidant, anti-inflammatory, antifeedant, antiplasmodial. Bannange ebirungo bingi, cytotoxics, ekyo nno ekirungo ekyo kyo kyakatawaana, kirungi nnyo okulwanyisa kkookolo. Bangi tukwata amasimu buli lunaku tetusobola geewala kuba kwe tukolera bizinesi zaffe. Bangi tukwata laptops tuzikozesa ne tuziteeka nga bw'owulira ekigambo laptop ku bisambi. Bw'omala n'otandika okunoonya omwana abuze, radiation ekuyingira. Ekikolo kino kirungi nnyo. Kaakati Mukuzanume akola ki era awonya ndwadde ki era lwaki tumukozesa? Bangi bamukozesa abaamumanyi edda batera omuteeka mu nva za buli omu awaka batangire obulwadde nga bakozesa ekikakampa ekyo nga kitegeke bulungi mu buwunga oba mu nsando, n'ebikoola byennyini nga bitegeke bulungi. Oluusi buba buti ne babuteeka mu nva ne babufumbiramu, kubanga ekikolo kino kiwonya obulumilumi obubeera mu mubiri, body pain, ate ne kibeera nga kijjawo amnesia or memory loss, kubanga buli omu ayagala abeere nga alina active brain, ng'otegeera bulungi, totalazze bwongo, towungawunga. Kiggyamu worms,
Ekikolo kino kye kimu kiwonya omusujja, kiwonya influenza, kiwonya emitwe egiruma, kiwonya sinus, kiwonya sore throat oba obulago obuba bulwadde, amannyo amalwadde nakyo ekikolo kino kigawonya. Ate era abalina amabwa mu kamwa nabo kibakolako bulungi nnyo, ne ulcers oba amabwa agali mu byenda. Abo nno abalina ebizibuzibu ebiri mu nabaana, ekikolo kino kirungi nnyo. Tukitegeka mu capsule form ne kiteeka mu powder form. Abakyetaaze bannange mutuukako ku Rubber Wellness Center, tukirina on +256 789 481193. Ate era ekikolo kino kye kimu is a blood purifier, omusaayi gwaffe okubeera nga baguggyamu obukyafu bwonna bwonna. Abalina kidney stones kirungi nnyo, kyeliminatinga oba kiggyamu obuyinja obuli mu nsigo. Abalina ebizibu by'ensusu tukola kasabbuuni omubeera n'ebizigo ebitegeka obulungi era bye tukolamu ebintu ebyo. Bangi babikoze era ne bibayamba. Otoya kiraba nti kirungi nnyo. Kakati nno bwe bajjanga abazungu abo ne bajja ne bakyalako mu mabira, emiti egyo gyali mingi ddala mu bibira byaffe, bingi bisaanyeewo. Newankubadde kati tukubiriza abantu basimbe emiti mingi egy'omuti guno gumuyiwa oba mukuzanume. Era abalina obuzibu mu infections eza STI oba UTI, abalwala gonorrhea, abalwala kabotongo, ekikolo kino kirungi nnyo. Kirungi nnyo, tukyettanira okubeera nga tukikozesa. Kaakati gwali eyo ng'olina obulwadde tobutegeera, ekikolo kino kirungi nnyo. Weekwate ku capsules oba powder obeere ng'okakozesa, tukutegeeza bw'okakozesa n'obeera bulungi. Otuuka ng'owulira omubiri gwonna gulumaaluma wano wali, tomanyi kikuluma, ekikolo kino tukyekwate. Nga bwe ŋŋambye, abazungu bajjanga ne bajja ne bakyalira wano. Bw'ajja agamba kaŋŋendeko mu mabira, kubanga mu Germany baali bakiwandiikako. Otto yafuna a Nobel Prize for Physiology or Medicine in 1931. 1931. Yali alina by'akoze kunoonyereza ku cellular respiration. Ekikolo kino kyakirabanga kya bbeeyi. Era bannaffe bajjanga wano ng'ateekako akasawo ku mugongo awo ke tuyita ka backpack, bw'atuuka mu mabira n'ajjako okubikola, n'ajjako okukikampa, n'alinnya ennyonyi n'addayo ne byazzeeyo nabyo. Ggwe oli wano otudde Munnayuganda, omuti ogwo ogulabye togufuddeeko. Bannange tubakubiriza musimbe emiti gino, naye ate n'okwekubiriza okubeera nga tuli balamu. Ng'omuti guno nga bwe mbagambye tiguliko eddagala lingi nnyo. Gulimu antioxidants, guli anti-inflammatory, guli anti-carcinogenic. Abalina zi cancers tulyekwate. Lwaki y'olinda okulwala kansa? Mwetangire kubanga ffenna tulina cancer cells, naye tumakinga sure oba tufaayo nnyo okulaba nti obucells obwo obuzze tubutta mangu. Ngambye buli omu akwata essimu, buli omu akozesa laptop, radiation etuyingira. Ekikolo ekimu bannaffe kye banona wano ogenda okwejjanjabisa ye muyiwa, mukuzanume. Bannange katukyekwate tukikozese tubeere balamu. Omulamu y'akola. Bw'oba oyagala obugagga ojja bunoonya, naye bunoonye ng'oli mulamu ate obweyagaliremu. Ekikolo kino kyo kirungi nnyo. Kale bannange abandyetaaze ku powder tumulina, ow'ebikola, ow'ekikakampa, ku capsules nazo tuzirina. Sigadde ndi Rachel Babirye Aliddeki +256 789 481193. Mukama abakuume.